owa bodo yanvuga yantwala ku road block yasooka n'agibitako ey'okubiri n'agibitako n'abita ni ku y'okusatu kati y'okuna eyo ni gye ntaabitako owa boda yakyuka yayirayo nze yandekaawo kati nayogera n'abo bafande be bataawa baali bakambwe ino ebikono byali omwo abantu bakuba ebikono abantu bataayo embeera abantu beecwancwana n'ataayo olwemba ku DJ's box bwe balutoolayo n'ataayo bwe balutoolayo bambuuza ati invitation card eriwa ate nga njiina nakubira afande nakanti bano bange maire wano bali kwenda invitation card kozi zena nti amawo neewuunya nakanti alina bitawo ntya nali nzira kyennina nambala bubi mboneka bubi nga ndi awo ntyo aya abantu baali awo nga besiza akaziga akalungi kene aye zenesiga kakasowera kange ebiseera ebyo nga tugula obuzigo bwa butip top ogula akazigo ka 12 wesiga kate sebo kalwokuwamu okolanga katono oti bwotamu amadi Lenga naffe tugenda kwejjusa olina business yo jolanga oba oli munnabitone muyimbi comedian oba MC lenga content yo wano naffe MR Live tunda content wo mukadde katono obune ebitundu by'eggwanga byonna MR Live where charity begins. MR Live kwe tuli amanya bampita Rimasam oba Mechanic Rabongo nesimye nnyo n'olwaleero kusinkana gwe mwana Katonda ali eyo atugoberera we bali kutwagala we bali tusukulumya we bali tulagira ddala nti weewaawo tuli bankizo nnyo ekitenkanika we bali tuwa mukisa kwongera naffe kulaga nti tusobola we bali butatunuya gye nvudde waffe nansobi ze tukola zikozesanga mbooko kutusabula we bali kutubudaabuda kutusembeza ntofudde ku kituufu ki kyetufaanana wala n'ofa ku ebyo bye tufuluma nze nzikiriza nti nze naawe bwe tulyegatta nkiddamu tulituuka wala era tuli wamba amawanga tuli buli ekigambo kya Kristo tuli mwagaza abaliwo n'abaliddawo naye waggulu wa byonna Katonda waffe tuli mukuumira mu ntebe ye ewatali kumuyuuzayuuza omukulu wanjisebo gye bali kusebo kale sebo nawe gye obulamu bulungi we bali akagendo okatunduze okafunganye paka wano nkatambwire paka natuuka wano okatambwire paka natuuka wano kituufu okatambwire paka natuuka wano wotuuse wano yes olono olusogo olutuufu amanya amaina bandeta tali akanuhmani agange gene then amaina agobwembi bandeta silicon avocos silicon wanjisebo mbandi awo yesebo nkulaba nga oli ku mukolo gwa kyabazinga ogukuba embaga ya kyabazinga neine bantu go wajiyimbako go wali official artist yesebo wawulira oti nawulira bulungi no nawulira isanu ku mutima gwange okuba ke kyabazinga yalonda yonze nga omwembi aje okwemba ku mukolo ogwo then n'okuba ke olwemba lwange lwa considering bwange olwemba lw'omukolo silicon wanjisewo kyabazinga bamala okuyimba oluyimba olwo bayita mu process ky'okulonda olwemba olwo lwasooka lwabita mu mikono mingi cause eriyo akakiiko akakola ku by'ennono nakatwala ne music oba nakatwala nebya music mu bwakyabazinga bwa Busoga so kati olwemba olwo bwe nalufuna naluwa ku mikwano gyange omuli Swengere balutambuza actually n'abandi baluforwardinga lwatuuka ku kakiiko ako so akakiiko ako bwe batya mani bawuliriza ennemba actually ennemba daali ningi abembi bayemba bangi abandi benta mentioning but najja okubaawo kenze nfuna akasimu ke bankoba ati oli kujja kwemba ku mbaga ya kyabazinga era olwemba lwo yalusiimye n'oliija okola so at first nabuusabuusa nakoba kweri kisoboka kitya kozi nze olwemba tyaluwaina obwire olwemba nalukolera in 1 hour okuluwandiika lwawa then producer Ivoti yalulwako okulu masteringa twakola ekintu ekyetaagisa nasigala ke ndimu okubuusabuusa muna bandeta bwe bandeta ku Kingdom najaayo bwe ntuukayo bankati olijja kwemba ku mbaga ya kyabazinga Isaifu olwemba yalwenze ku lwengeri gye walusenga ikemu
n'ebisoko bye walutairemu munaze naona actually auna atandika okwesiima muko nawulira ku muleisanu nakoba kweli ayengera nkali mukalaka buusa muna nalindiawo kumukolo kwene actually omukolo gwali gulijabaayo on Saturday on Thursday eriyo omusaada bamweta Afande Kauja yandeta yakoba ati omukolo ogwo kusinzira ku lwemba lwe wayembye ndi kujja kukwambaza byonna kutandikira ku kigere paka wena musaada ne yagula engaito yagula suti je navala yagula sawa je navala n'entambula ne yampa facilitation so wenaja olwokuna namfunira ebintu ebyo naira yewaka on Friday enkera lyaku yankubira isimu yakati wonako banti kuva eyo joba kiyinza okukalubira idosule wane wange okero ove wano tujje kuki tujje kumukolo munaze nati aganza nayola ebintu byange byeyangulire nata mu baga na parkinga bisere ebitwali tukali nani nawo ka taxi kange mu magezao na jaidindao ona jaidindo wafande Kauja yambudabuda bulungi yankolera ebintu bingi omusaada oyo mwenda ino yansuza obwire bwacha yankoba ati nze ndeka nsookeyo then after njaku kubira isimu sindiko mwana n'emotoka akunone oide nabaawo eyajja kuncho datuke sawa dido 7 8 9 ngati bali kunone nakuba bino bisaze nawamwe amaani nakuba ikweli ayenga wendi kuba ku isimu tali kugema nakuba nali ndiawo nakuba isimu byabitamu yange makati ndisindika omuntu awatyaye ja eriyo boutique gyandagirirako mfune ekikofira ni masiki nebwike kendi jobita kwedo di road blocks edali awo wedi abasirikale bali banji najja nabifuna olwamala namukubira nakanti mazo okubifuna yakati buti motoka enzo okugayaza kubaja mungi funawe epichi ekirungi webwikirire otyameku oide kumukolo gwaife muna nafunawe epichi na atyamaku na owa bodo yanvuga yantwala ku road block yasoka najibitaku eyo kubiri najibitaku nabita nikuyo kusatu kati yokuna eyo nije ntabitaku owa bodo yachuka ira yonze yandekaawo kati nayogera nabo bafande be batawa bali bakambo ino but zena naguma ngo omusaada nayogera nabo akoba nti ninze gwe balonze nga zena ntandise okweyetanze ninze gwe balonze okwembera ise ife kyabazinga ku mukolo so mbaire nsaba mundikirize mbitewo bambuza ati invitation card yeriwa ate nga njina nakubira afandira kandi bano bange maire wano bali kwenda invitation card muna invitation card yakubira driver omwembi mulala gwentayogere gyali ajiwaire kuti olwamukubira yakati kodi card engwire ku kodi biche afande yatabukana yakati ndikwenda card omwana oyo ali ku list eyabembi abali jo kwemba wano ate nigwe bataire gangulu ngo omwembi omukulu era ali kujo kumweta ni mama kadaga mwene so yi ya magezi card eyo jirete kumbe driver omwembi olundi yali ke card yagiguzizo omwembi owundi card eri ku avocos nga yebagiguziza tini avocos so nze nabaawo afande yaira mu yamukubira kati ofunira omwana card kenze ndiawo yakati kanjino ni afanda ati wota mufunira live band mu tujajisasula sente ate niwe tujja kusiba yayigawo omwembi kozo omwembi ye yali mmotoka wano kumbali wano olwawulirake tuli kwogera ku bya kadi yasimbula yavaawo n'emmotoka yaja buti bwe yajja maiseero no yajo yakati nzo okunendeza emirembe kankwikize sente do nja kungerekezaako n'emitwalo 10 ompe kadi eyo yotunze muna baba basitana nze ndieno ndibabona nga ndio titiri babona ole yayikiriza yamuwa kadi bwe yamuwa kadi agiraga abasirikale bandikiriza nabitawo
n'atuuka awo ku gate yenene ne main gate enjira mu Kingdom wona n'alagawo n'abitawo n'ajja munda eyo tibyali byangu okwemba ayo ku lw'ekisa kya Katonda oidi Katonda gwalonze era kalina kyamulondaire ku nti ekyo kyalimenti okola tosobola kumulemesa ebikono byali omwe abantu bakuba ebikono abantu bataayo embeera abantu b'ecwancwana n'ataayo olwemba ku DJ's box bwe balutoolayo n'ataayo bwe balutoolayo but time we yatuuka fande yambuza otaireyo olwemba nakuba ndibona nga wakavuyo tidio baluliyo ndi aye ntaireyo ejo okujayo ke DJ alutwairemu kozinga buli lwentwalayo bamutaamu esente wano yalutoola mu computer buli lwentayo balutoola mu computer so Katonda yasasira oyo afande yankwati tujeyo bwe twajayo yakati muno olwemba lw'omwana luli omu balutaire omu mu computer yakoba ati aluzira mwaka alileta nakoba nti ndeese olwembaawo yakati kale mulumpe twamuwa afande yamukwati wonakola omuzaano wano titujja kusasula oyo yeno olwemba lw'abaamu yaluleka mu computer kati after nali ndina kubyange nga time ejiire nga ndidi ebyokwemba mpinza obutemba kozi nga abembe benali ndi nabayinza performing ngo already bali awo konze that time nali nzira lina nga nzira lina ayingeri abembe abamaina nze nabawo nali numeno wa tenti tyali na mutenti mwene nali numa wa tenti ngambivuire ku ndina ku isimu lyange ndirinda bwire buzibe mpiye ngeri ntambule mfuna ka boda njo wale nne ka taxi nkolechi ogende waka nze ngolole ngambo nake bidemi muna nali ndi awo kebeta ngi mukaire kadaga we ku speech so mukaire kadaga bwe yali ayogera yakoba ati buti muikirize mukasera kano tweto omwembi yebeta silicon avocos atusanuse muku aye jenali omutima gwandira mubigere kai mujifecho cyo kusanukana soka nalingirira isimu lyange nga tidi kyakwizako aye ngo musada era ngo omuntu ayenda okubitawo naguma navayo afande already yali atwereyo microphone yere ngajina ngali kunonya kuluyawo actually bisere binayitembanga ku audience ngeye yaliwo era ogono gwali omulundi gwange okwembaku mu audience enenetyo that was my first time ona nali ndiawo okay afande ida mumbali mbali we nali ngakati aye oidi bye bakolake wankatu kamaiso ga kyabazinga namukoba tidi batyembanga muko yaba we yangeza mu ku pressure apa yankubiramu ku nategeera yampa microphone akoba Katonda wange nze nkulembera otandika okuyimba enduru na tambula mpola ke bali ku bolwemba actually ngabantu basanufu ino already olwemba ku ground nali ndubona mu drive edo de bakolanga okutambuza ekintu ekyo nti omukolo gwaisefe gujabayo ngabantu bali na vibe yango bona kyawaire so bakubolwemba abantu nabona ke basanuika ino nze natambula najira ko le kyankobye natukaawo nakuba pressure up yange Katonda ya namba yampa confidence nayemba oluyimba soko lumpe mu verse soka Congratulations baba kyabazinga waife ninze mtabani wosiliko navokozi ave na mtumba bakubita sime bulaji wandidye kusima amazima kyetubaireke tugwanize mpasa kibuyaga aswire baba munawe bale kufuna mama inaife isa ife kyabazinga uwe bale kutulaga mama. That was the song. Endulu kyabazinga na smilinga endulu davuga ekyanamba na actually zena that time nafuna idea najitola we nawe yo kustopinga DJ Pulo kinaenda at least abantu bampe ebirowoozo akaseera ako kenayemereza DJ cause DJ nakubanga pressure ups nga yali kubolomba bwe tujja mu maiso buti bwe nasituka ye yaenda alulekeyo ndubake bubake namukoba nti Pulo na mala okulamusa nalamusa kyabazinga ekyakapera kyandidamu kade kyakapera we kyandidamu era DJ yasigala nga alitayo wichi akuba kati namukoba nti muna soko olindeko yena ya namba yampuliriza nafukamira bulungi nawa kyabazinga akapera kangera kamusanusa so embozi yo kwemba etyo ni bwe yali
naye mba ku mukolo gw'abantu basanuka banfuwa ssente olwemba lwafuuka ensonga. Weewaawo kakati nze waliwo omuyimbi omu fwe twayimbira edda tukyakuba tours ezo. Waliwo omuyimbi bali bamuyita Roho ya Simba. Yes sir. Yakuba oluyimba mugogolo. Yes sir. Nana ku mugogolo. Omugogolo gufuusa omugogolo kibe kikambwe buli tubitira oyo mwembi wange. Nali manyi okumbaga eyo ye muyimbi alina okusookako nze obwongo bwaŋŋamba nti kati Roho ya Simba be balina ofuga omukolo ogwo bagufuge bagukwate naye neewuunya nnyo okulaba nga ndaba ate Silicon obona Katonda bw'aba ayenda ekitiibwa kye kibonesebwe era ng'ayenda ekitiibwa kye kiboneke kiveeyo alondayo omuntu oyo gwe batasuubira kukola ekyo era abantu gwe batasuubirikizaamu nti ekyasobola okukikola oyo ni Katonda yamukozesa ekyo kye batasuubira oyo omuntu okukikola ekitiibwa kye kyabonekera okwo kozena nti amawo neewuunya nakanti alina bitawo ntya nali nzira kye nnina nambala bubi mboneka bubi nga ndi awo ntyo aye abantu baali awo nga besiiza akaziga akalungi kene aye ze neesiga kakasowera kange ebiseera ebyo nga tugula obuzigo bwa butiputopu ogula akazigo ka 12 weesiga kate sebo kalwokuwamu okolanga katono oti bwotaamu amaadi okoloti iwe bwe weesiga aye nga bale kukira ekitabulire irala atoni awo katono kati kasaabana yakola bukola ati abantu bali kuuno obuwoowo olunaku bagenda okuyimba era weesiga katiputopu ko. Yes nikeneesiga nze naja nayemba aye nga abantu bali awo bali kuuno obuwoowo bekubye difyumu eddebeeyi tolina wadde n'akawoowo nga mbiidi nga tidiiku naweire ekika kya pafyumu waire ekirala kiti Silicon wanjisebo owulira otya nga Kyabazinga gwe wayimbira ku mukolo n'okwata obusoga bwonna n'obulipresentinga essanyu abagenyi abaali ab'omuwendo obatuuziza bonna bakufuuya essente bakubye obugalo Katonda akusanguddeko tiputopu akazigo akutaddeko kigiriisi ekyomuwendo naye ng'ekituufu kiri nti akibisse kazigo owulira otya essaawa zino ng'abantu be wayimbira Kyabazinga naye ne bantu bazadde abalongo nga gwe yali ku mukolo eyaguvuga n'ogusumba owulira otya muli? Nze mpulira bulungi ino kuba kati saawa eno obusoga bwaife buli ku level yindi kizibu ino mu Bakabaka osobola okumpayo ko omulala yazaala ku ababiri so kiba kiraga nti baba waife ebitibwa byonna abimazeeyo Isa ife Kyabazinga ebitibwa byonna abiyoyire Isa abirye ise bantu byonna kadumbula na diope byonna yabaka abimazeeyo musaada musomi musaada mwevu ebintu abikola perfectly so Ezira Kyabulamu so nze mpulira bulungi nga baganda bange bebandiziizaako kozi bali bebazeere nabayira kunze nga bali babiri. Weewaawo nze nno gwe mwana Katonda mpulira ntya kiki kyenjiga mu sitole eno Katonda nga bwe yayimusa David n'amusimba maaso ga Goliath nga tafudde ku ndabika ye bw'atyo bwe yayimusa ne Silicon bwe yamutwala maaso ga Kyabazinga amaloboozi ge gaawa olubuto lwa maama n'entumbwe za taata omukisa ng'akozesa omuntu oyo gwe baali banyooma amaloboozi ge gaawummuza abagenyi omuwajjiri omukisa ogufudde Kyabazinga Ssaalongo. Kitegeeza ki nti nze ndaba omuntu ow'amaanyi mu Silicon ndaba omuntu eyabresinga embaga omanyi si buli ayimba ku mbaga nti atwala blessings nedda abalala basobola okujja ku mbaga n'agiyimbako abagole batamala na wiiki emu nga baawukanye bw'aba yayimbako nga tebakomye kuba bonna nga bakyakulembera naye ate ne bazaala n'abalongo ekitegeeza nti neyayimba yali wa mukisa ekitenkanika nze nkulabamu omukisa era nze ndowooza ogenda kulya amawanga ogenda kufuuka omuyimbi atawunyikamu ogenda kuba nga nnyindo za kibe kisa kya Mukama era ze nankyebunamu era nenda okukiba n'ensonga lwaki buli kaseera mba mu kuyiriba ya nze titenduka olina oluyimba luno olupya waliwo TV gye nakulabyeko kwe kukubira Kaspat
gwe mwana Katonda ali eyo ayagala amawulire Silicon no naava Jinja naye ng'ayita mu Caspat News Agency atuuseeko gwayagala amawulire kubira kuba Caspat News Agency ye agency yajjo kikola ekyo mulekera okuyiriba amawulire gwe muyimbi gwakola buli kimu kanziruke wano nedda kona ku namba z'essimu eziyitawo wansi babikole interviews zifunire mbudde ate nno ba Caspat News Agency bo bagamba nti bakuwa interview ku platforms ezitaswaza kuba mwaka faananyi ng'ogenza okukola interview naye nga bakube mulabuwemuzi bakuyisaamu maaso bakulengeza ogwo omulembe gwakoma begatteko brand yo egattibweko value era naawe nga omuyimbi oba munnabitono oba munna businessman abantu bakulabaga nti ye wagikoze ne wawesiza familia yaffe ekitiibwa tukooye okutukolako amawulire nga okukolako egguli ate olina kugobawo maamawo nabaanabo na taatawo mugende bagenda kujogerawo ku TV gaswaza ogwo omulembe twagugaliddeyo kati tuli mulembe ogwa kyabazinga ifeere tuli ogusaza ifeere omulembe bagweta tuli mu mulembe omugabula nigwe tuli musaawe akayimba kana akapya yesewo kakuyumire mukanyimbiremukko akemba akayaka bakeeta ogezanga yesewo ndikubona otandise okyuka otandise nibyo wali tokola otandise obikola otandise okulumiriza otekukumba ddala otandise nibyo wansuubiza otandise obimena otandise bwe guba mulamwa waguviireku oli kufuba mwoyo ogumenemu bwe liba isinku wanfumitamu ayeze natompona baba wana kuleka abantu muloka yondagaine ogezanga wanchawa. That is the song. Gayo kuba yes, bro, you're a great talent, you're a big deal. No ina bakaita ogezanga kwekali yes ku platforms zonna audio ne video crowd na nensi yange gumwana Katonda ali yatugoberera Silicon musajja muyimbi yetaga buwagizi bwaffe mazima botawagira muntu ngono wabawo problem buli kimwa kiina ali positive ali humble ali informed leka tunamwadde omukisa mu family ya fenze jemva mtu wali yali ayimbyeko ku mukoro gwa kabaka ndi muyimbi nesti subira mpazi Katonda nga bwasitula abantu kijjalumu isibo kakati kino embaga yayine bantu ne kyabazinga eryeji tewali bayondala yajiyimbako kitegeeza kintu wanjawulo bebana Katonda byaleta mu mulembe guno okutusumba okubalabirako ndi wa mukisa okubanga ntuddeko n'omuntu yayimbawo ku mbaga ya kabaka yes kyabazinga nzate nentulako naawe kisa kyamu we blessinga MR live we blessinga TV yaffe kusaba okomewo buli kadde buli wangu ina kyoyagala okuwa abantu n'ogamba abantu okomewo amina kulandista we tubadde gwe mwana Katonda ayagala amasanyu okuwummulamu n'ebirala live band mbaweyita abajjula ettendo n'ekisawo basanga jangu sente zo oziwe ekitiibwa Client Beauty World gwe mwana Katonda mbadde ngenda gamba Client Beauty World jangu kuonye tip top naye ate nenjukira tip top yatuweereddewo nnyo si ekiseera eky'okumukuba gwe ayagala okwongera ku kalevo k'olususu lw'okumasa amasa kufaanira ddala nga Client Beauty World emakindi banoonyeeko bimugaba okweyerusamu kogamu okugejjamuko babimalanga gwe mwana Katonda aliyo nze nzikiriza nti endabikayo kikulu nnyo bw'olabika obulungi buli kimu kigonda Client Beauty World babikola bw'omala okunyiriza olususu genda ku AK Fashions awo kunabukeera bo balongose endabikayo ofanye ddala nga Silicon lwalabika otuuke wantu bagaye nti wuuyo omuyimbi atuuse bw'ogenda mu AK Fashions basobola n'okuyita serebu nga tobangako serebu naye olw'ennyambala nebibulabuliraawo tewetaaga kaadi kuyingira ku mukolo wetaaga ndabika bw'ogenda mu AK Fashions endabikayo eri kuyingiza emikolo kaadi gye baasaba Silicon singa yali agenze mu AK Fashions ate osanga yayibypassinze so nkusaba agenda ku AK Fashions ogonze ebyokusaba kaadi sebo AK Fashions singa gye wayambala ku olwo singa gye wagenda abapolisi bakoze bukozi bwoti amuna edeti yali ebyo diti owino yeri bagiyita batye owino yejjinja diti fe tugenda mu downtown erimu na downtown gye mujjengo eza rais Central Market yes. Wagenda mu Central Market n'okuba
era twagenda mu Central Market essuuti ez'ebbeeyi nga ziri mu nsawo twafuna ebikumbe byakabi twakimakinga. Nze nzikiriza nti twetaaga amatuugo kwagalako na kisaakyo fe okufuuka kye tuyanira okuba n'okuweereza eggwanga lyaffe kulanirwa n'ensi yange